الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما قال الله تعالى: فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Ab'ekitiibwa abakkiriza atendebwa n'amatenda amajjuvu agataliimu bukendeevu bonna y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Musaba assa okusaasira kwe n'emirembe ku w'ekitiibwa omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Sireka kukuutira mwoyo gwange na gyammwe okubanga tuwa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, bahaji baavuddeyo e Makka. Nabadde ndaba Salam TV ng'ekiri ku airport ng'oyinza okugamba bajjayo basereebu. Bannange ow'ekitiibwa nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yali mu hijjatul wida, ayimiridde ku mimbali n'agamba basahaba nti: khudhu anni manasikakum la'alli la ahujji baiti ba'da ami hadha. Khudhu anni manasikakum, mujje kunze emikolo gya hijja. Hijja mugikole nga we ngenda okugikola. La'alli, olw'ensonga tewagenda kubaayo hijja ndala oluvannyuma lwa hijja eno ey'olwaleero. Ye yali yeeyogera ku w'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam ng'oluvannyuma lw'obulamu bwe tagenda kuddamu kukola hijja ndala, era we gutyo we gwali sallallahu alaihi wasallam olwava mu hijja eyo mu mwezi ogwokuna n'asisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Nga hijja nabbi we yagikola, we yalagira basahaba bagikole, na buli yenna agenda okujja agambe nti Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mwana wange batambuliranga mu open roof, naye teyawuubanga tiyebaamusibanga bimuli kumuteetewe yali avaayo, teyateekebwamu bimuli na kugenda ng'awuubira ku bantu ng'alinga munnabyabufuzi nga we mukola olwaleero munyoonyayo obumotoka buno bu open roof. Ate nno ye ebyogerwa ye yakikola nga ye omukulembeze sallallahu alaihi wasallam, naye bino bye mukola olwaleero si bye yakola. Amataali ne gavuga, ba Ahmad Mukasa ne bajja ne bakola batya ne bakola batya. Obwo si bulunga bwa mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nga we mulaba eri we mutasobola kutwalayo bid'aati zammwe eyo ne we mukoma we Uganda, gamba abafamile yo bakukime, abo abatono ba brother amanyi driver oba mukyala wo bakukime. Ne munnange toyawukana ku miliyoni za 20 abakozi be Uganda ze babajjako mu something. Bana business ya hijja ezo sente ze batwala mpitirivu, really tokkiriza zifiirwa bufiirwa obenga abadde mutuwa. Really abagenda e Makka abamu bagenda kulambula bulambuzi nga just agenze kutuwa
omanyi erinnya lino waliwo pulezenta wa rediyo kati ennaku zino yeyita Haji. Kamusiki kali eno kali mu byuma we kagira Haji omanyi Haji ffe tubeera wano ku Zamzam na Ntende ffe tetukubwa tetulina bye tukozesa tubeera wano. Bannange hijja ibada nga ibada endala nga woolaba eswala wookoma we batakuyita alimusalli akomyewo ne bakwaniriza amataali ne gavuga wahakadha ne hijja weeri khudhu anni manasikakum na buli ibada yonna tugijja ku nabbi tugikola nga nabbi weyagikola ma amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddu omuddu yenna akola omulimu nga nabbi wataaguyigiriza gumuddizibwa. Emiliyoni za 24 ze bakujjako ng'ogenda ku hijja tezikufiire ku airport ya Uganda. Ngero saagala wanvuya nnyo nina emirimu emirala gye ŋŋendako biidhini taala. Tugenze ku nsonga ey'10 al-ashir min nawakidh al-islam al-ashara. Ensonga ey'10 mu nsonga 10 ezijja omuntu mu busiraamu. Al-i'raadu an diinillahi la yata'allamuhu wala ya'malu bihi. Al-i'raad okwesamba eddiini ya Allah n'otafaayo kugimanya, togimanyi bigikwatako ate togikolerako. Kufuru al-akbar yakhruju min al-islaami. Okujja ebirowoozo ku ddiini ya Allah obutagisoma n'obutagikolerako kye kintu eky'ekkumi era ekisembayo mu bintu 10 ebifulumya omuntu mu busiraamu. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab bye yalaga mu kitabo kye kiyitibwa Nawakidhul Islam al-Ashara. Wabula kikulu nnyo okukimanya nti ebintu bino tebiri 10 byokka, wabula basheikh abamanyi ba akida begatta ne bamanya nti bino bitera azini buli kintu ekifulumya omuntu musiraamu kiina link ku bintu bino 10 ebijja omuntu musiraamu, nga we twagaziya ekigambo shiri n'ebirala bye tuze tugazi nga n'ebyo ffe bye tumanyiko bye tuyingizaamu mu kugaziya nti noono akaafuwala n'ayita mu mulyango guno, noono akaafuwala n'ayita mu mulyango guno. Kati nno bino ffe ebyokulabirako bye tubireeta mu ggwanga lyaffe mwe tuwangaalira. Abamanyi baffe ab'ebitiibwa si bye baleeta nga bagaziya ebyabwe, bo balina bye bategeera ku ntegeera eyaabwe mu nsi yaabwe gye balimu ebifulumya omuntu musiraamu. Naffe tulina ebikolebwa mu mawanga gaffe nga mu Bawarabu tebabikola nga bukafiiri era nga tebabyogera nako, ng'okweyalira kabaka ku ttaka. Teriiyo Muwarabu yali akirabye waabwe okweyalira kabaka, okufukamira tebakirabangako ewaabwe, era woofukamira really babeera surprised, balabanga oba omuwadde ekitiibwa ekyawaggulu okufukamirira Omuwarabu era tayinza kukkiriza. Kati bo okweyala ku ttaka tebakirabangako, naye kufuru al-akbaru yakhruju min al-islam tebabireeta mu bitabo byabwe. Kati enkwa nti ebintu ebifulumya omuntu mu busiraamu wallahi biyitirivu si bino byokka 10, wabula abamanyi baffe ab'ebitiibwa bafunza ne babiteeka mu bintu bino 10 nti ebintu bino 10 onaagenda obyetegereza nga buli kintu kijja omuntu mu busiraamu kirinkinga ku bintu bino 10. Ye muntu okwesamba eddiini ya Allah n'abeeraawo nga tagirinaako bwagazi bwonna wadde obukyayi bwonna, wadde okugibaako n'obukyayi, ng'okubaawo kw'obusiraamu n'obutabaawo kwabwo gyali nga kyenkana n'obutabaawo kwa busiraamu. Okubaawo kw'obusiraamu n'obutabaawo kwabwo gyali oyo kyenkana n'obutabaawo kwabwo. Oba kitegerekeka, talina bbuba lyonna eri busiraamu bwe bulumbibwa abalabe ne batta abasiraamu
ne bafuŋŋama ku busiraamu tebimukwatako, tafaayo kumanya kiki Allah kyayagala ne kyatayagala, tafaayo kumanya kiki mubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam kyeyagaana ne kyeyalagira ne kyeyaziyiza. Ebimukwatako bya bufuzi, bya mizannyo, bya busuubuzi n'ebirala. Era ku ebyo ebimukwatako ebigwako obuzibu ajjayo n'ag'omu buto munabyabufuzi bulungi n'awulira nti Bobi Wine, Robert Kyagulanyi akubiddwa bubi nnyo era omutima ne guzimba. Age eggwanga lino sajja atwagazaaki n'ayogera bikankana, takomaoko n'ateeka ne mu nkola n'apositinga buli kazi n'akola. Wawulira nti Kamoga bamusalidde amayisa, talina kyabaako, talina bulumi bwonna bwafuna. Wawulira nti Kiggundu attiddwa, Sheikh attiddwa, simunange Ekiggundu yani oyo Seeka Abbarabika Batabuliki munange Sentamu attiddwa. Ebyo tebimukwatako. Ebyobufuzi wa ku mwanjo nnyo era n'olutalo alwenyigiramu. Kyokka ng'ebikwata ku ddiini, gy'agamba mbu y'eddiini ye yagijjirako ddala ebirowoozo, bw'atyo n'atambula mu nsi ng'alinga ensolo, talina kye yeeraliikirira oluvannyuma lw'obulamu bw'ensi eno, era talina kirungi kyasuubira nga bw'ojja nti ensi ya nnyina. Ng'oyinza olowooza nti nnyina kana ensi mwe tuli, nnyina yakeera bukeezi n'ateekawo akasika, oba ya kitaawe oba baasikira nsikire nti yabajjajjaabwe, n'atambulira ku nsi ng'alinga sitaani. Talina kirowoozo kyonna kyalowooza ku mutonzi. Ebyokulya birabanga biri nnomu nti balina okulya, byanywa alabanga biri nnomu, okuzaala alabanga kiri nnomu, buli muntu ategeera alina okuzaala. Munnange talowooza nti bino ebintu birina omutonzi waabyo eyabitonda. Bannange, omuntu afaanaganako bw'atyo, oyo nno ye mukaafiiri yennyini akaafuwala olw'okwesamba eddiini y'Oweekitiibwa Allah. Atera okuyitibwa musiraamu olw'erinnya lino ly'ayina. Yagamba Oweekitiibwa Allah, والذين كفروا عما أنذروا معرضون. Kyokka abo baakaafuwalira, kyokka abo abakaafiiri baakuba amabega ebyo ebyabatiisibwa nabyo. Abo abakaafiiri beba baakuba amabega ebyabatiisibwa nabyo. Kati ono budala alina erinnya ly'Ekisiraamu, talina kye yeeraliikirira luvannyuma lwa bulamu buno, talina kyatya. Buli kintu kyalaba ku nsi alaba nti kiri nnomu, kiteekeddwa okubeerawo ekityo. N'agamba Oweekitiibwa Allah, ng'atubuulira ku mbeera y'abakulu bano gye bagenda okubeeramu ku dduniya ne ku lunaku lw'okuyimirira. Yagamba Oweekitiibwa Allah ti faman ittaba alhuda fala yadullu wala yashqa. Oyo yenna agoberera obuluŋŋamu bwange bwe nassa tajja kubula wadde okuzikirira.
oyo yeekwata ku mateeka ga Allah tajja kubula wadde okuzikirira naye ate ono waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishata danka wa nakhshuruhu yawma al-qiyamah al-a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha kadhalika yawma tunsa. N'oyo eyeesamba obubaka bwange mazima alina obulamu obwakanyigo wano ku dduniya. Omuntu eyeesamba amateeka ga Allah, Allah amuwangaaliza mu bulamu bwakanyigo. Aya eyo tulituukaka tujja funayo mu nnaku tugigaziye nga twogera ku eyo. Wallahi olabe nti okuwangaalira mu bizibu gwe eyeeyita omusiraamu obulamu bwo ne bufaanagana ng'obw'omukafiiri. Question weeri ku ddiini yo. Ne bw'oba okwesamba eddiini waliwo ebintu ebitategeerwa bulungi. Bannange ekigambo ky'eddiini y'omutima kye kisinga obukulu okusinga eddiini y'ebikolwa y'okungulu oba mu byawula. Ebintu ebyo byetaaga omusomo mulamba. Biidhinihi taala we nabamaliriza ensonga eno nnyinza okudda ku nsonga eyo. Abantu bangi nga beesamba eddiini mu mitima gyabwe kyokka nga kungulu balaganga abatya Allah. Eyo ogwo muteeko mulala tujja gukolera omusomo gwagwo biidhinihi taala. Naye ogwo omuteeko nagwo Allah aguwa ngaaliza mu bulamu bwa kanyigo, ate n'ogwo guyinza okusingako ku bulamu bwagwo obwakanyigo wano ku dduniya. Omuntu eyeesamba eddiini mu mutima kyokka ate nga kungulu alaganga agiriko ennyo. Eyo tuliraba lwaki bawalirizibwa okubeera ku ddiini biidhinihi taala. Kakati omuntu ono eyeesamba amateeka ga Allah amuwangaaliza mu nsi muno mu bulamu obwakanyigo. Owekitiibwa Allah era n'atukakasa nti era nja kubazuukiza ku lunaku lw'okuyimirira nga muzibe. Ekigambo kino nabagamba nti fa inna lahu ma'ishata danka, era tujja n'okivunula otya nti era tujja si kituufu. Oteekeddwa Allah buli w'owulira nti inna gwe teekawo nti Allah, toteekawo nti alba Allah azin tokozesa nnyukuta egatta, teekawo yakwawula nti ali omu. Eyo yagikozesanga nnyukuta yakwegulumiza. Era nja kumuzuukiza ku lunaku lw'okuyimirira nga muzibe. Aligamba nti omulezi wange lwaki onzuukisizza nga ndi muzibe nga mazima ddala nali ku nsi nga ndaba? Allah alimugamba nti bw'otyo bwe weerabira amateeka gange nga gakujjidde n'otagalaba ng'ekikulu, naawe olwaleero weerabiziddwa. Amateeka ga Allah tetwagatwala ng'ekikulu. Wa iyadhan billah, Allah naye ku lunaku lw'okuyimirira agenda kwerabira abantu bano abeesamba amateeka ge. Hello. S technician 505. Okay. Natugamba wekitiibwa Allah nti walakad dha'alna li jahannama kathira min aljinni wal insi, mazima natonda omuliro. Kiri kyotokyerabira kye naggambye nti aya buli wowulira nti nga
Allah balagange bali abandi eyo Allah yagikozesanga kwegulumiza so ina kukyogera ng'oyogera ku Allah mazima natonda nedda twakifunulanga nti mazima twatondera mazima natondera omuliro jahannama bangi mu majinni n'abantu buli olabanga aya nga Allah ekitonde kyasoosesezza omanye ekyo kyekisinga mu kintu ekyo kakati amajinni gegagenda okutusinga okubeera mu muliro lwaki Allah gasoosesezza Allah yali ayogera ku bwenzi yasooka n'abakazi eyo kyomanya nti abakazi be batusinga obwenzi buli kintu buli olaba aya nti nga eyogera ku miteeko gy'abantu naye ogusooka manya ogwo gwe gusinga mu kintu ekyo n'atugamba Allah nti lahum kulubuhum la yafqahuna biha bayina emitima balina emitima naye tebagyeyambisa kutegeera buli kintu akirabanga ekiri nnomo okubeerawo tebeyambisa mitima gyabwe gino kutegeera naye ddala lwaki Allah yatuteeka ku nsi ne bannange fe abalya buli lunaku ddala twajja ku nsi nga twajjawo lwa bujasti nga omutima gwo ofumintiriza gukulaga mbu watandika wagula ka boda boda osobola okujjamu fiiza aweerera abaana mbu wazimba akayumba osobola okusulamu ebyo byonna wabitandikawo ki oyine ekigendererwa wabitandikawo gwe ng'oyina ekigendererwa ozaala abaana bakuyambeko oba okaddiye era n'obateeka mu ssente obaweerere tumanye munanga abaana bano wobateekateeka bayinza okuyambako ng'okaddiye emitima gyabwe bagyeyambisa okufumintiriza ku by'edduniya lwaki bawagira Bobi Wine emitima gyabwe gigamba batuula ne bafumintiriza nti mu butuufu ono omusajja aliko tumukooye olw'embeera ABCD ne bateekawo ne bafumintiriza nti ono omwana w'ekyaddondo engeri ye gye yakulira mu mbeera y'emu ne bateekawo bye bateekawo ebyo ne mu byeyambisa bifumintirizaako emitima gyabwe ne batagyeyambisa kufumintiriza naye ddala lwaki tuli mu nsi walahum ayinu la yubsiruuna biha mwana wange balina n'amaaso naye tebageeyambisa kulaba amaaso gaabwe bye galaba bya kungulu tebalaba bya munda bakanyamulaga nti munnange buno bwe buluŋŋamu nga ndaba bwe bubuze munnange zino ze sunna eziriko obujulizi tolaba hadithi eno ne hadithi eno zonna zitulaga nti omusajja yenna akweyesa olugoye lwe ne lusukka obukongovule wa muliro amaaso gaabo omanyi tegaba obwo butabuliiki nze siri mutabuliiki munnange hadithi eno nga teyina nti eno yo batabuliiki be bagisa eva ku nabbi amaaso gaabwe tebageyambisa kula bakanyamuga munaye ono white namwe mujewo oyo braka munange obusiramu bwe bulungamu mutujje amaaso gaabwe tebageyambisa kulaba bye bateekeddwa kulaba walahum adhanu la yasma'una biha mwana wange era balina amatu naye era tebageyambisa kuwulira
musajja atuula mu muzikiti ne boogera ku shiriki ne biyitamu ne bifulumira mu kwenu. Munaye gundi agambye genda okime ssente zo, ebyo biyingira ne bisigala era n'asitukiramu mangu n'agenda anoona ssente ze. N'awulira ayati la tushiriku billah, akatanga ne kasigala mu mulyango. Bannange muve ku bidaa, bannange edduwa z'amakumyana si ddiini, bannange mawuledi si ddiini, bannange akalaadi si ddiini. Ebyo biyingira ne bifulumiramu eno, biyitawo buyisi ne bifulumira. Ebyo byabatabuliiki be balina obiwulira. Kakati ye atalimba omutabuliiki, ekyamazima ekigambo ekyo kyali kyusaga nti ebyo byabasiraamu be balina obiwulira. Ge mazima agakaawa abasiraamu be balina okuwulira ebyo. Ffe tetuli basiraamu. Mu matu gaabwe ebikwatagana n'eddiini tebaagala kumanya. Abalala bagambye bannaye musaaleeko, munnange ebyo tebiwulirwa. Wawulira birthday party eyo nga yanyoonyeza dda dress gyagenda okwambala. Wawulira bu baby shower ezo nga party simanyi bagenda dress code eriki nga banyoonyeza dda dress code. Ebya Allah tebaagala kubiwulira. Yagamba omumanyi ow'ekitiibwa Ibn Qayyim al-Jawzi, yagamba nti amma kufuru al-i'radi bi an yu'rida bis-sam'i wa qalbihi ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam la yusaddiquhu wala yukadhibuhu wala yuwallihi wala yu'adihi wala yansighi illa ma jaa bihi. Sheikh agamba ate bwo obukafiiri bw'okwesamba eddiini kwe kubanga omuntu yeesamba omubaka n'amatu ge n'omutima gwe, tamukakasa nti byayogera mazima wadde okumulimbisa, tamulwanyisa wadde okukwata ebyo bye yajja nabyo n'akatono. Talimbisa nabbi ate tamukkiriza, tawakanya byasomesa ate tabikolerako. Oyo sheekhi gwalaga nti mukafiiri ow'ekikolo. Tujja kukoma ku kigambo ekyo. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.